Tuwaniriza ku channel yaffe eno gye bayita Wejjanjabe. Gwe eyakatweyungako ngenda kusaba osubscribing era olikinge ku channel yaffe eno. Bw'oba osobodde osharingireko ne munno ku channel yaffe eno oba ku vidiyo eno asobole okuba nga yeeyambisa eddagala lino gwe mukwano gwange atulaba era atugoberera. Gwe mukwano gwange atulaba era atugoberera, nkuleetedde ejjirikiti gwe mukwano gwange wano mu Buganda gye tumanyi nga gye batera osuulako embwa, gye basuulako embwa gye bayita ejjirikiti gwe mukwano gwange. Gwe atamanyi migaso gya jjirikiti ndakusaba owulirize ku channel yaffe eno kuba ejjirikiti lino lirimu anti-inflammatory, antibacteria, mulimu antioxidant, antifungal, nga mulimu ebirungo antidiarrhea, antidiabetes. Gwe mukwano gwange ate eddagala lino mukwano gwange lijjanjaba ne kabootongo. Kati ngenda kuba nkusomesa doozi gy'osobola okukozesa okwejjanjabisa kabootongo. Ogenda kuba ofumba lino eddagala ojja kufuna lita 10, ojja kufuna lita 10 y'amazzi, oteme ebikoola byo kilo nga 3, munne w'ebipapajjo kilo nga 2, osime n'emirandira gyakyo kilo nga 1, obifumbe zisigale nga liita 7 ku 8. Liita ezo 7 ku 8 we lisigala lisengejje bulungi erizze mu kadomola. Eddagala eryo ogenda likozesa bw'oti: ogenda kuba onywako ekikopo kimu ku makya n'olweggulo, oba ku makya n'akawungeezi. Kati bw'oba onywa ekikopo kimu ku makya n'akawungeezi, eddagala lino ogenda likozesa mu wiiki 6 gwe mukwano gwange. Singa onaaba olikozesezza bulungi ng'era oliddiringanye, Katonda ajja kukuyamba, ojja kubanga obulwadde bwa sifiriizi oba obulwadde bwa kabootongo obwegoberako ddala. Guno omuti mulungi nnyo gwe mukwano gwange, tegulina buzibu eri obulamu bwo. Gwe mukwano gwange naawe alina endwadde z'ensusu, eddagala lino singa oba olifumbye bulungi n'olinaaba nga likyabuguma, ojja kuba nga owona endwadde nnyingi ez'enjawulo ez'ensusu, omuli ebibalabe, omuli measles, omuli okubutuka oba oluwumu. Gwe mukwano gwange eddagala lino ligenda kuba likuyambira ddala gwe mukwano gwange. Ejjirikiti abasinga batera ddisuulako mbwa, abasinga tebalyagala mu nnimiro zaabwe, naye nga ddagala ddungi nnyo 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 nnyini ddala gwe mukwano gwange. Singa oba olifunye n'olyeyambisa bulungi naye nga owa kabootongo, ogenda funa ebikopo byo 2 buli lunaku ku makya n'akawungeezi. Ojja kuba nga olabika nga owona kabootongo okumala 2 weeks oba omwezi gumu n'ekitundu oba omwezi gumu ne wiiki 2 ku mukwano gwange. Ngenda kusaba osubscribing era olikinge ku channel yaffe eno, channel gye bayita Wejjanjabe.